Prime Minister Dr. Ruhakana Rugunda akedde Mengo njaguddewo essomero ly'abasawo ng'omukolo gutandise na kusimba muti n'okulambula ebizimbe. Members, let's go to abadde awerekeddwako minisita w'ebyobulamu General Thacheng nga ne ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda His Grace Stanley Ntagali abaddeyo n'oluvannyuma ne boolekera amaka ge we basondedde ssente. I'm surrendering 200,000 from my October salary to the Prime Minister. Thank you, Dr. Kanyesi. Wano Prime Minister wasinzidde n'ategeeza nti newankubadde amatendekero gagenze geeyongera obungi wakyaliwo obwetaavu bw'amaanyi kuba omuwendo gw'abasawo gukyali wansi. And the country needs more and more doctors and more nurses because the current ratio of doctor to patient is still low. Minister General Thacheng asabye abasawo abanaatikirwa mu kifo kino okwewala obwegugongo bakulembeze emirimu gyabwe. We need more medical people in this country. More hospitals are being opened, both government and private. And the numbers of health workers have not been growing over the years. Ssabalabirizi Ntagali yeebazizza gavumenti olw'obuyambi eri ekkanisa ya Uganda. To understand the need and purpose for the UCU School of Medicine, I thank you for coming to launch this medical school. You can clap. Thank you very much. Ate abayizi abasoma mu 300 batikiddwa mu misomo egy'enjawulo okuli okufumba, ebyamawulire, ebyemisono n'ebirala ku ttendekero erya Lady Valeria Matuga. Omugenyi omukulu abadde Hajat Mariam Mutalaga ng'onasabye abazadde okufangayo okuwa abayizi ebyetaagisa ku ssomero kyanguyiza abaana baabwe. Etteeka lyajja eppya eryasaba 60% down payment. Etteeka lyali zibu nnyo naye naffe okuliteekawo twatunuulira embeera eriwo. Omukulu w'essomero lino Viola Naluwooza akuutidde abayizi okuba ab'enjawulo mu bye banaakola n'abeebaza n'okuwangula ebibasoomoozezza byonna ne basobola okutuuka ku lunaku luno. Lwaki onyiiga okutuuka okuleka omwana ng'abuzaayo omwezi gumu n'atafuna satifikeeti eyo? Abayizi abanywedde mu bannaabwe akendo baweereddwa ssente zibayamba okwetandikirawo emirimu. Omulenzi ojja kuyitira ku housing, omuwala ojja kuyitira ku sentinel. Nebaza Mukama olunaku olwaleero. I have graduated. Mu bufu obw'ebyenjigiriza gavumenti ewaddeyo obumbi 2.5 okuzimbira abeeruka mu Kalungu essomero lya secondary lisookedde ddala ku musingi ogwa gavumenti n'obukadde 3 okuddaabiriza ebizimbe bya Bukula Girls School ebibadde bitonnya. Kale mu kaseera kano gavumenti okuvaayo n'etukwatirako nga bw'ekoze netuwa ensimbi zino okuddaabiriza ekizimbe kino tuli basanyufu nnyo. Enteekateeka zanjuddwa RDC Haji Lubega Kadunabbe n'akulira ebyenjigiriza mu disitulikiti David Mukasa Bale. City School tugenda giteeka mu Lukaya Town Council kubanga kyekitundu mu Kalungu ekitabadde na secondary ya government. Mu kino aba Lukaya Town Council abakulirwa Town Clerk Aisha Kitenda bawaddeyo yiika z'ettaka 8 okuzimbako essomero lino eribaweereddwa era ng'ettaka balirambuza abakulembeze okuli RDC Kadunabbe, ssentebe wa LSA y'okutaano Richard Kyabaggo ne DEO Mukasa Bale. N'abakulembeze bakansala abakiika ku district nti mulimu gwammwe okwongera okumumobilizinga community nti essomero lino bwe libeerawo lireme kubeera idle. Twagala libeere nga lijja kujjamu abaana balisomeremu